twawulidde mu lugambo nga lwogerwa nti eriyo abantu abeeyagaliza ebyabwe. Era abantu balala bonna bwe bazze boogera bali mu lukiiko luno bali mu kuteekateeka emipiira nti Kooki yeetabye mu mipiira egy'amasaza Cup. Kuno kutangaaza Kooki tenneetabako mu mupiira gwonna ogw'amasaza Cup 2023 era tetulina nteekateeka yonna yakwetabamu. Tusazaamu ebyogerwa ebiwulirwa nti Kooki yeetabye mu mipiira egy'amasaza Cup. Era mbategeeza abavubuka muwenye ekitiibwa obukulembeze bwaffe obw'ennono bwa Kamuswaga nti Kamuswaga era tumwebaze nnyo yatuteekerawo ekikopo ekyaffe kye bayita okwemekwa kyakaggwa. Buli anaabanga yeetabye mu nteekateeka eyo akwatibwe era atunnyonnyola obuyinza abujjawa mu Kooki. Kati mpa amagezi abo abaagala okusamba emipiira ekifo ky'okugenda okunoonya abantu gy'obanoonyeza obaleete mu Kooki batwale mu woteri wonna oyagala nga si mu Kooki ogenda osamba emipiira gyo naye togisambira mu Kooki. Obwo naaba ogisambidde mu Kooki ojja kukwatibwa. Tugenda kulagira ab'obuyinza banoonyereze ku abo abantu be tuwulidde nti babajje mu Kampala ne babajja mu bitundu ebirala ne babaleeta babasuze mu Kooki nti bakozeeyo kampu mwe batrainingira bayeekera. Bawulirako obukulembeze bw'ennono obumu bwafuna obuzibu baagala tuleetera bizibu. Abantu abo bwe babaamu nga basula muno nga bwe batrainingira ne batraininga tetubimanyi era bakwatibwe mu bwangu ddala. Tulina enkolagana ennungi n'Obwakabaka bwa Buganda n'obukulembeze obw'ennono obulala bwonna obuli mu Uganda. Nkimanyi nti bulungi busukka ne mu 13 era tutambula bulungi. Naye bwe kijja ku Kooki ebisalibwawo ebikolebwayo abantu baayo bakulemberwa Kamuswaga wa Kooki si muntu mulala yenna. Era teri muntu yenna alina buyinza kujja eno kulonderayo wadde abakulembeze okutandikira ku magombolola ab'emiruka abatongole oba omuntu omulala yenna nti akulembere mu layini ey'ebyennono. Nti ekintu kyava mu mupiira ate kigenda ekyeteekamu ekintu ekirala ng'omupiira abaguzeemu okusanga akadala ate okuvuma n'okuvoola ekitiibwa kya Kooki oba ntegeerekeka. Embeera eyo teyasanyusa mukama waffe His Royal Highness olw'ensonga nti ye custodian oba ye muntu gwe tugamba nti omukama wa Kooki yatukulembedde mu ffenna bwe tuba tuli bulungi batugamba tutya nti gweki ffe titululiro. Omupiira guno Kooki yagulimu nga tukwatagana bulungi era His Royal Highness nga tutwala ekikopo 26 yali enakivulo. Naye ebintu byagenda bikyuka abantu abeeyagaliza ebyabwe era tebalina okukakasa abantu nti Kooki eradde nnungi nnyo era ng'eteredde naye abakozesezza omupiira okufuula ate ekyobufuzi n'okufuula okwonoona okuvuma Obwakamuswaga obuvoolo abo baba obuzibu. Nti Kooki tekyali mu mbeera eyo. Bwe tuba nga twali eri nga twajja nga tulina bye twagala bisobole okutuyamba era ne tubifuna tubikozesa bulungi. Kati tumaze okwetenderera tetukyetaaga kumanya tetukyetaaga buyambi bwammwe. Olw'ekyo batuveeko batuviireko ddala. Kooki kati yafuuka ekintu ekirala tekyali mpanga ya muliraanwa oli omusibi w'amaaso gye yalaba. N'olwekyo tebatuleke tukole ebyaffe. Baba baagala emipiira gyabwe bagisambire owantu owalala. Ankole tebazannya mizannyo tebazannya mupiira oba eggulu oba ludda bonna bazannya gya Buganda.
oli awoze mukkiriza ebitone by'abaana bifiireyo bwe bati bazannye gy'amasaza ga Buganda tebasobola kuzannya. Oddamu ne weebuuza omupiira guno gw'olabye nti bwe genda okusitula kooki lw'ogyagala ennyo puroguramu zituulira eziri e Buganda zibukadde futeefu sindikanjake powesa n'ebirala bifaanako webi puroguramu kye yali ezikooki kooki ogyesiryeko oyuloza ogyagaliza okutunda ebitone by'abaana mu bitone byonna mu bintu ebidevelopinga ekitundu mupiira gwokka puroguramu zengala lwaki tozireefu. Twavaayo ssebo nga tukkiriziganyiza ku nsonga eyo nti tewali mipiira gyabwe kujja kusambirwa mu Kooki. Naye kyewuunyisa mu kaseera kano nti ate era sizoni y'emu epiridde ku eri gye twagaana okulabika nti ekintu ekyo kigenda mu maaso. Ssebo kyatukubye wala era abataka bange n'abaana b'amakomboola nga tukyebuuza okugamba nti waliwo olunaku omu era twamwogerako ne ku luno oluwedde eyeeta koordineta wa Kooki agenda abunyisa ebigambo bino nti enteesaganya ezaaliwo ku luli zawedde era Kamuswaga yakkiriza empiira eyo okugenda mu maaso. Fe kyetwagambye nti obanga kuffe abamu twagendayo lwaki ate tekyatutegeezebwa okukkiriziganya okwo ne tusobola okutegeeza abantu baffe ne bamanya ekigenda mu maaso. Okusoomozebwa kwonna mwe muweerereza nkumanyi ng'omukulembeze era tukumanyi ng'Obwakabaka. Naye mwena muli bavubuka mbagamba bulijjo kye mbagamba ekitufuula bulijjo abawanguzi kwe kuvuunuka okusoomozebwa okwo. Omuntu awuza olutabalo yaluwangula n'olwekyo manyi olutabalo lwe muliko ne kye tuliko kigumu nnyo naye njagala kubagumya ffe katukole ogwaffe okusoboka ng'abakulembeze ku ddaala lino. Obukulembeze bukyuse nnyo nti wabawo ebikolebwa bingi. Omukulembeze omuwanguzi tayogera nnyo bigambo bingi bweru. Era kino nkyogera wano nti ebintu ebimu ebiwangudde era ebikyusiza ensi eno enkiiko ezo zibadde ku kikopo kya caayi oba kya kaawa naye si mu ttalo sinakkuba mmeeza kuba ebintu ebimu abantu balowoozeza Obwakabaka tujja kuba emmeeza tujja kukola ki naye mwe mukole ogwammwe anaffe tukola ki ogwaffe.